Nga NRM tulina abakulembeze mu Uganda mwonna abakulembeze milioni 2.5. Milioni 2.5 nga abakulembeze abo babawadde just abantu batano buli omu ng'akunzeeyo abantu 5. In fact tugenda kugiyita campaign operation kunga 5. Okunga kwe tugenda okukola okubanga NRM yeddiza obukulembeze. Twabaddenga ne task forces ez'enjawulo ze bateekawo. Ne bateekawo national task force ne tubeerayo ne pressure groups naye rino tukizaganyiza ffenna nti okukunga akalulu kano tuteeke essira ku structures ku bakulembeze ba NRM. Tubawe obuvunaanyizibwa n'obwesigwa ba delivering president. Nti omuntu yenna oba pressure group oba oyo yenna ayagaliza NRM ng'ayagala giwagira bonna batambulire wansi waki w'abakulembeze b'ekibiina kya NRM. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.